Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wekitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatusindikira nga rahmata lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tusaba Allahu tabaraka wa taala amuseeko okusaasira kwe ne ku bantu b'ennyumba ye ne ku mikwano gye na buli yenna ali mu layini ey'okulanga obusiraamu bugenda mu maaso. Allahumma amin. Tolekedde ekitabo kyaffe ekyokubiri ekiyitibwa buku Iqra. Ekitabo kino kiri kimu naye kirina ebitundu 6. Tolekedde ekitundu ekyokubiri. Ekitabo kino nabagamba kya bbeeyi nnyo eri obulamu bw'omusiraamu oyo anoonya okuyiga butya bw'ayinza okubikula Quran nabeera ng'asoma. Nabwe kityo bw'obanga gy'oli nga weetaaga okuyiga okusoma Quran, kino ekitabo nkikulikomendingira. Twamalako ekitabo kyaffe kiri ekya red, ekina kala eya red ekiyitibwa ya saruna, ekitwakimala ku peji yaffe eno. Kyolina okukola scrollinga wansi, because twakisa mu parts, kati scrollinga wansi ku YouTube ne ku TikTok eyitibwa Basira Studies. Nabwe kityo kiva ku part 1 ku TikTok, kiva ku part 1 up to part 228. Lwaki kina parts nyingi? Kubanga tusomesa katini lines 2 lines 3. Kiri ekya red naye twakimalako era nga twebaza Allah ku lwekyo. That is an achievement yebbeeyi nnyo mu bulamu bwaffe. Tusaba bonna abatukwatirako Allah okkiriza ebyo bye baakola. Allahumma amin. Tolekedde ekitabo kino ekitundu ekyokubiri. Twamaliriza ekitundu ekisooka. Ekitundu ekisooka kyabaddemu kumpi nyukuta zino ezaffe z'Oluwarabu nga zina fatha, era twakitegedde bulungi nnyo. Twayize akabonero aka fatha. Tugenda kusaba okulula ekitabo ekyokubiri ekiyitibwa ekitundu ekyokubiri. Yenna yeetagwa okusoma Qur'ani ekitiibwa, nkugamba funa ekitabo kino, kubanga baakwata ebigambo byonna ebiri mu Qur'an ne babiyingiza mu kitabo kino, ne babiteeka ne babiwandiika ate nga biriko empeerezi bulungi nnyo. Ntegereka teri kigambo kigenda kukulema kusoma ng'omazeko ekitabo kino nga kiri mu Quran. Teri tteeka ligenda kukulema kusoma. Ntegereka naye nga wenze mbagamba nti tusooka ne kiri ekya red kyotandikiramu, then bujja wano mu kino nga kiri okimazeeko otandikira ku part 2, kubanga part 1 yo nyangu nnyo oba ogimanyi bulungi. Okitegedde? So funa omusomesa omulungi wa Quran akuyambeko. Eyetagwa osoma naffe. Enamba zaffe ziri 0784 16 5480 ng'otwetaaga, ne 0703 5745 35. Tubeera live ku TikTok ate nga ne ku YouTube tubeerayo. Ntegereka tubeera live ku ssaawa 8 paka ssaawa nga 10 ez'emisana, ne tubeera live ku ssaawa 3 oba 4 kale kisinzira olunaku w'otambule, naye kati kale kaŋŋambe 4, okuva ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 7 ez'ekiro nga tusoma yasaruna ne Quran. Tusookamu eri ya red. Ntegereka. So ojja newewandiisa ku WhatsApp yaffe, ojja newewandiisa nogamba nti njagala kubegattako. Ntegereka. Then tukuwa opportunity okujja mu klasi yaffe y'ekitiibwa. Tukusomesa ku WhatsApp, tukusomesa ne ku TikTok live.
ate nga ne videos kweziri kuki ku account ku YouTube ku Basira Studies YouTube Muhammad Matovu YouTube eyo Quran Muhammad Matovu Facebook account learn how to read the Quran Facebook page learn how to read the Quran Telegram ogenda kwekwasa chimpunzi sakola ki sa ija kusoma Quran tereka wasalamu. So insha Allah tabaraka taala kitabo kiguse bumare tuli ku volume eyo kubiri tugenda kutandikirawo insha Allah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.